Nyabo 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 nyabo. Jikube jikube jikube. Jikube jikube jikube. Nyabo. Ssebwato. 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 Jikube. This is Engineer Kadonia Select. Ono ye Kikadde Commander. Mwise Ssebwato Julius yali mukuba mwezi 27 guno Lwomukaaga tugenda kubeera Nabweru. Kuba katula kuba ezo na mujemu tuzikube Lwomukaaga wali Nabweru.
owulidde weewaawo akati olengera Kikadde komanda nolengera ono taata gundi taataani nampala senkulumando wendi manya bumanya nti kati gwe bwebakugamba owulidde okuyimba bwabalongo obwo komanda bwakugamba ngenza okulaba ng'oyagala enkunga bantu bonna buli bwoli bonna ng'oli kabona oli nankulu oli senkulu otegeera bulungi ensonga z'abaana abo okwagala ku makya nnyo sawa zigenda okuwera nnya nga mwamaze dde okutuuka ennabweru kituufu ddala yammwe ensonga yaffe Ssebo Jumba kabona Jumba aligaweesa kunga ekintu ekyo mama fina sagala nnomundire mulikunga abaana bonna baggwere wali ensonga tugende tukubeeza abano zetujja okubalula tugule oyagala mu kisaawe abantu abalongo ate tusemyayo z'abalongo tugenda kuba ennyimba zonna otabuse tugenda kuba ennyimba zonna omuli ezaffe nga tugenda kuba nazo njagala okubeera ng'ate mbalamusaako abalabi ba Nyce TV abalungi mwebale kulaba Nyce TV mwebale kujagala mwebale kugifuula ey'amaanyi kyemukola kyekisinga njagala okubeera ng'ate beebaza mwenna abapresenta anyiryamuko webale nnyo okubeera ng'ate munkyazizako saako ne musajja mukulu Senkulumando Katula webale okubeera nga mugenda nti Kikadde komanda janguko omusho yaffe y'Ekikadde ate abantu osooka obalage ki ekigenda okubeera nabwe mu kisaawe genda kusomwezi 27 olw'omukaaga olwa wiikendi gye tugenda okutandika nabwe mu kisaawe tulina kyo kitumi Ekikadde mu binyanya wetugamba Ekikadde mu binyanya kitegeeza ki ntoddira akayimba ak'Ekikadde akayimba ak'Ekikadde nga bwe bakakola kali katugeze akayimba nga kano njagala nnyo abantu mbabulire ekintu osobola okusanga akayimba nga aka Chance Nalubega guma omwoyo kano bwe kati kakati bwe kati nga kali mu original mu binyanya akayimba akakadde tukajjayo nga bwe bakakola ne tukatuzaamu ekinyanya nekisobola okuwa omuntu vibe omudigize wali n'asobola okusimba akagere okitegeera weebale nnyo nti tujjayo ennyimba ze baali balowooza nti zaddankadde netuzongeramu ekirogeze nekwegala netuzizza bujja ndikubira akayimba nga Saamu wange akayimba Saamu wange kayimba kadda katwa Saamu wange atuma mwaka Saamu wange kinana musanvu Saamu wange kinana musanvu abasiko mu maike munazali yali bujja nyina yali bujja akasamu wange ndiye muzaise bata yakayimba okawuli njala kawulya Faruku atwokusawundi katono nnyo Faruku twokusawundi omanye abawuliza abalabi ba Nyce TV twagala tubawe enjawulo
awo tuba tukukubiza kubanga kibonyabonyula nge mpulira nkwagala tusimba obugere buli isagazo okukyatera nezibya mpulira nkwagala kakasima ekivaayo mukwano wankola ki bangi abalumizibwa baleke balume ate banaddawa ogamba ne bwowerekerera awo Faluku ndoza tuzeeyo katono ekyo kyebayita ekikadde mu binyanya akayimba ka 87 naye tukakuba mulembe guno omutebi n'okawulira nga ka 223 okitegedde omwana n'alyoka anyiga mwana munne omanyi okusimba obugere ate nga bwonyuga kasikwizi nnyo kakati ekyo kyekivulu kyetwategese ekikadde mu binyanya bwe tukubira akayimba k'ekikadde netukasiikamu ekinyanya ekiriko kati n'owulira ng'obulamu bukomyewo n'abavubuka tovola abazidigida omuvubuka omusanga ali kusaamu wange nga akutte sikwiza anyiga tugende tukabala akabimbi okitegeera kakati ekyo kyekintu kitwayongedde mu music oyo tovolaba nti nze nga kikadde komanda navayo neŋamba nti music yenna omukadde tugenda asembere ekisooka nti oluyimba olwo telukoma ku nyuma lulina message ozina bw'oyiga lusomesa luyigiriza teruwemula osobola okuwuliriza n'omwana ye music oyo omukadde lwamulamwa okitegeera kyebayita remix live gwomanyi gwoba otuse ku makya gwomanyi anakerebwa yamanyi naye ffe tutumanyi nti ekyendolooza